Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abalabi baffe abalungi ku 3 ABN mbanirizaako enkya ya leero mu program ensulo eyenkya. Amannya n'eddoboozi Ssaalongo Kasumba Herbert, ndi muweereza munno era ndi mukadde kkanisa eya Kawala SDA Church. Neebaza Katonda abukeesezza gy'oli. Abukeesezza ng'oli bulungi, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Yasuze ng'olumizibwa, tusaba Katonda akole ekisingawo eri obulamu bwo. Akujjanjaba akusuuse abafiiriddwa, Katonda waffe abakubagize era abazeemu amaanyi. Olunaku luli ng'obwakabaka bwe buzze, tuliddamu ne tubalaba abantu abo. Toggwa mu ssuubi, tonakuwala. Pulogulaamu yaffe ey'ensulo eyenkya tuzze n'akasimuka ku lunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 27 omwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo 2022 omwezi ogwa Desemba. Kaliko omugamba nti toliiko musango. Batwadonyi lw'okujjuka lwavudde mu Baluumi essula ey'omunaana olunyiriri olusooka. Kantusomere tugende ffenna mu Bayibuli yaffe. Agamba bw'ati, kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Batuwadde ebinnyonnyola eby'enjawulo. Agamba bw'ati, abawandiisi b'ebitabo bangi batera okukozesa ebigambo ebirungi ennyo ebisanyusa okujuliza, wabula ebigambo by'Abaluumi essula ey'omunaana bisuluma nnyo amaanyi n'obulungi ku byonna ebyali bisangibwa mu bitabo ebiwandiikibwa abantu mu nsi. Mu Baluumi essula ey'omusanvu, Pawulo yali amaliriza okwogera ku mbeera y'omuntu alina obulamu obutaliimu Kristo. Agamba bw'ati, Pawulo yawandiika mu Baluumi essula ey'omusanvu olunyiriri 15 ng'agamba bw'ati, kubanga kyenkola sikimanyi, naye nze ndi wa mubiri, natundibwa okufugibwa nga ekibi. Bigambo bya nnaku, naye omutume Pawulo abiwandiika ng'ayina ky'ayagala kutegeera bw'ati, bwe yategeera obutaliimu bw'obulamu obuteewaddeeyo eri Yesu, Pawulo kwe kubuuza ekibuuzo ekinakuwaza nti, mu lunyiriri lwa 24 ey'omusanvu yennyini, nze nange ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno? Katweyongereyo. Agamba, singa ekitabo ky'Abaluumi kyakomaawo, kyandibadde ekitabo ekisinga okumalamu amaanyi ekyali kiwandiikibwa. Wabula Pawulo yagenda mu maaso n'okuwa eddagala ku kwerowoozaako kw'omuntu. Buli awagamba, neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Biri mu Kanyiriri 2:5. Agamba bw'ati, oluvannyuma naddirizaako ebigambo eby'ekitiibwa ennyo ebiwa essuubi eri olulyo lw'omuntu lwonna. Kale kaakano tebaliiko musango. Abuuza eri baani? Addamu, abali mu Kristo Yesu. N'abuuza ekibuuzo, be baluwa?
abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Ogenda gisanga mu kitabu kyaffe ekya Baluumi Sulemaana 3:3 n'olwokuna. Agamba bati obulamu obwewaddeyo butambula bugoberera mwoyo, era obulamu obw'engeri eyo tebuliiko musango. Ebigambo ebikulu okwenkana awo si bingi ebyali biwandiikiddwa. Amawulire amalungi tegannawulirwa eri Omwana wa Katonda. Abaganya Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwabwe babeera mu bulamu bwa njawulo ddala nga tebaliiko musango. Ekibi tekiyinza kufuga bulamu obwewaddeyo eri Yesu. Yesu abeera mu mutima, omukkiriza abeera mu bulamu bwa ssuubi n'okwesunga. Bassebo ne bannyabo, oluvannyuma lw'okubula kw'omuntu okusangibwa mu Ssuula ey'okusatu ng'omuntu agondedde eddoboozi ly'omulabe Setaani, twafuulibwa abalina omusango. Twatuuka nga obulamu bwaffe tebukyasobola kudda, wabula nga weetaaga okubaawo enteekateeka ey'enjawulo. Ng'enteekateeka ey'enjawulo tesobola kuva wa muntu mulala, tesobola kuva ku kulowooza kwa ekiyinza kukola, tesobola kuva mu ebyo by'oyinza kulowoozaako. Kyatwala ekiseera ekiwerako nga Katonda azaateekawo engeri ez'enjawulo. Asobola kwejjeereza atya omuntu we, azitoowereddwa, amenyeka n'omugugu omunene. Mwana tuw'oluganda oyinza okuba wali tomanyi gy'ava, naye nga weesanga ofeesinga ebizibu ebitali bimu. Kale Katonda bwe yatunula bw'atyo n'awuliranga ennaku emuyinze. Mwana kwe kulowooza. Pawulo yayo wano tebaliiko musango bali mu Kristo Yesu, kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo Omwana w'omu yekka asobole okwejjeereza igwe awamu nange, okulaba ng'obulamu bwange obw'omu maaso buyina ekitangaala, buyina olugendo gye bukoma, gye bulaga nga waliwo essuubi, naye ng'essuubi eryo lyokka liri mu Kristo Yesu. Batugambye nti singa yakoma ku kanyirikali akaliko ekibuuzo ekinene, Pawulo kye yeebuuza, nze nga ndi mu lunaku, ani alindokola mu mubiri ogufa kuno? Kitegeeza twandisigadde tuli mu nnaku, nakubanga tatubulidde ebigambo biki birungi eby'obulokozi, oba nga tatuzeemu kibuuzo ekyo. Naye ekibuuzo ekyo kyava kiddamu ekyalimu essuubi, ekyalimu okulaba nga kibikkulira ddala ekifaananyi ekituufu. Mwannyinaze muganda wange kye weetaaga okwetwalira akaseera kano. Simanyi gy'oli obadde oyina ki ky'olowooza mu bulamu bwo. Waliwo mwanattu embeera weekuyinga n'owulira ng'essuubi tonono mu bulamu bwo, era n'ekibuuzo ne kijja wakati mu birowoozo byo, mu bwongo bwo. Mwanattu ne kibuuzaabuza n'otulo, kubanga olowooza ku bintu ebikumenye, ebikusinze, ebikuyinza obuzito. Naye ebintu ebyo bisobola okuba nga bimenya bikuzitooweredde, naye biriwo kaseera katono. Okuyita mu Kristo twafuna essuubi erijja. Okuyita mu Kristo ebyo byonna bye tweraliikira. Mwana oyinza okuba oyina kye wakoze olunaku lw'eggulo,
oyina kye wakola emabega ng'oyakikumiriza ng'owulira ozitoowereddwa olw'ebirowoozo bwe bityo. Naye bw'omala okusenga Kristo n'omukkiriza ng'omutume Pawulo bw'ategeezezza mazima ga Katonda, ebyo byonna bigenda kubeera bufufumo. Togenda kuddamu kuzitoowererwa mbeera bw'etyo. Singa okkiriza Kristo n'akutikula ogwo omugugu, obulamu bwo bwonna bujja kuba buzzibwa butya. Bwe weetegereza olunyiriri luno olusooka mu kitabo ky'Abaruumi 8:1 waliwo wano mukasiiko bayo njaga kale kaakano tebaliiko musango bali mu Kristo Yesu. Waliwo okukoma abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Simanyi Bayibuli ino oyinza obutakisangamu olw'okuvvuunula okubeerawo, naye bw'onoonya King James Version ey'Oluzungu ejja kijjayo bulungi. Kanjikusomereko wano. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Abatatambula kugoberera mubiri be baliwa. Waliwo ebintu mwana twesanze ensangi zino nga tutambuliramu naye nga kugoberera mubiri. Olumu oyinza okuba tokimanyi, oyinza okuba wakiwulirako, oyinza okuba kale okimanyi naye nga tokitwala nga kikulu, naye nga kinaakutuusa oyinza obutafuna butuukirivu oba obutafuna bulamu butaggwaawo lwa nsonga ezo z'okola. Ensangi zino tugobereddeyo ebyenyambala, kiyite fashions, nga mwana nattu nga tomanyi lunyiriri lusooka mu Bayibuli naye ng'omanyi fashion yafunye olunaku lw'eggulo, ng'era ofuba nnyo okulaba nga weetuusaako ekintu ekigwa mu byokwambala, mu byokwewunda, mu byokweteeka mu ngeri yonna esikiriza oba ekufuula olw'enjawulo okwawukana kulala ng'abalala bonna tekinnabatuukako. Mufunze nga gwekikulembeza nnyo buno mwana tudamegi kyonna ky'oyinza okufumiitiriza ekigwawo n'okiwa omwaganya okuba ekisooka mu bulamu obwo. Waliwo ebyokulya ng'oli bw'agenda ku mukolo mwanattu, ebyokulya biweewula naye nga waakiri awemuka, naye ng'afunye kyayagala. Abamu bakulira ddala olutalo kubanga baganya okumuwa ekifi ky'abayagala ne bamuseneramu ekirala, n'atuuka ku mukolo nga munyiivu ku lw'ekyo. Waliwo eby'okwegomba nga terina gye bitutwala, naye nga bituweebula n'okutuuka okuswaza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mulimu okwegomba kw'amaaso. Ebiseera ebisinga abantu mwenze okuyenda, naye nga osinzidde kukozesa maaso go, nga tokoze kikolwa naye n'onfundikira ng'oyonoonese n'oyonoona amaaso ga Katonda olw'okulaba amaaso go. Era weegendereza amaaso ge gakutuusa n'okwonoonesa omubiri, osooka nti kulaba ne weegomba. Naye Kristo ajjayo ebigambo ebyo nti tulina okutambula nga tugoberera omubiri. Waliwo olunyiriri baatuwadde, tebatuwadde wano naye osobola olwesomera mu Bayibuli yo
mu kitabo kya Yokaana ebbaluwa esooka olunyiriri olwokubiri sore y'okuyonyola 16 agamba bw'ati kubanga buli ekiri mu nsi omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuli mu ye. Sokedde ku 15 n'agamba kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegomba kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Ng'otambula weegendereze ojja kwesanga ng'ogoberedde ebiva eri ensi naye nga gye bikutwala bikukomya ku nsi. Naye okusaba kwa Kristo obulokozi bwa Kristo okununulibwa kwe yateekawo kututwala eri ggulu naye kutukyayisa eby'ensi ebimu. Okusanyuka okusukkiridde nga tekuli ku kigero kya Kristo ojja kwesanga kututwala mu kuzikirira. Osobola okusanyuka naye ng'osanyukira Mukama waffe. Osobola okulya, osobola okwambala nga bw'agamba mu Bakoliiso ekisooka essula 10:31 obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kale mukikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Ebintu bino eby'ensi bireme okusaliza omusango. Bwe tuyingira mu Kristo atusuubira okwewala ebiyinza otusaliza omusango. Kubanga Kristo ayagala abo abeewaddeyo okumugoberera naye bwe tumugoberera waliwo obulamu bwe tulina okuyingiramu. Waliwo bye tulina okuweeresa, waliwo ebitunyira, waliwo ebyetwegomba, waliwo ebyetusanyusa naye nga gye bitutwala muganda mwannyinaze nga bitutwala mu kuzikirira. Ebyo byonna osobola obyeresa nga otegedde olulimi luno kye lugamba ng'okulemberwa omwoyo wa Katonda kubanga ye mugabi w'amagezi ye mulungamya ye muyigiriza oyo Yesu gwe yatulekera okutujjukizanga. Gwe mutima ogwokubiri gw'owulira nga gugamba nti ekyo tokikola. Bw'okikola mwana ne wejjusa agamba kale omutima gwangambye naye Katonda yaba akujjukiza okuyita mu mwoyo we. Akaseera kano katwale nga ofumiitiriza ku bigambo bya Katonda ebinyuvu ebirungi nga tuli mu kaseera akasembayo nga tugalawo omwaka 2022. Lowooza okwejjako byonna ebiyinza okusaliza omusango. Otambule ne Yesu Kristo Mukama waffe onojjibwako ebyo byonna binaaba bikomye. Byonna binaaba bikomye omwaka omujja okuva kaakano n'okweyongerayo gutandike n'amaanyi. Gutandike n'okulemberwa Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Amazima anaakulungamya, anaakulembera, anaakugayidinga mu buli kigere ky'otambula. Ng'otambula kakukulembere kalinye w'onoolinnya. Amazima anaakutuusa ku buwanguzi obw'ensi eno naye n'ekikulu obulamu obutagwawo. Obo bwe yategekerawo bokka abamulinze, abo bokka abatambula ng'ekigambo kye bwe kigamba. Kubanga njagala munaakwatanga ebiragiro byange. Bw'ayagala otambula olwaleero. Saba Mukama akuwe olunaku olulungi, olunaku olw'amagoba, olunaku olujjudde okutambula ng'otambula oli mujja mu Mukama waffe Yesu Kristo. Tusabe. Katonda waffe
tweyanza kubanga otuyigiriza ebigambo byo. Tusabe ekisa kyo, kwagala kwo, obukuumi bwo, obujjanjabi n'obugabirizi bwo bubeere n'ekisa kinnoomu yenna ali ku pulogulaamu eno ensulo ey'enkya. Olunaku lubeere lulungi gy'ali, n'ekikulu otambule naye era abeere nga taliiko musango ng'atambudde ne Kristo era ng'akulemberwa okugayindingibwa Omwoyo Omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.